والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matinda majivuga Allah tabaraka wa ta'ala akyatuwadde obuwangazi. Tukyagenda maaso ne UMDATUL AHKAM. قال المؤلف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. Omuwandiisi w'ekitabo atutte mu mulyango oguyitibwa Babul Murur Bayina Yadayi al-Musalli, okuyita mu maaso g'omuntu asaala. Wetuli okuyita mu maaso g'omuntu asaala zambi, mazambi amanene, era tokkirizibwa kumuyita mu maaso okuggyako nga waliwo daruura. Naakola ntya? Nga mu kaseera akakanyigo masjidi temala, nga mu kaseera ak'abantu abangi nga Makka, Madiina, Muharram, ezebbiri Makka ne Madiina, kubanga omujuzo guba mungi. Era bw'obanga ogenze Makka n'oba ng'osaala oba Madiina, totegana kuteekayo mukono ng'oyimiriza abantu bakuyita mu maaso. Ye kati kitegeeza tojja kusaala, kubanga ojja kubeera okola bukozi bw'oti olw'omujjuzo. Oba muyinza okuba muli waka ng'olengera omwana agenda kubyokya, naye ng'okwetoolola emabega w'asaala abajja kuba amaze okujja, ng'olina kumuyita mu maaso. Inda daruura, singa wabaawo obwetaavu tomuyitamu, ng'okutaasa obulamu bw'omuntu nga okwetoolola kiwanvu. Kati katulabe hadith eziri mu mulyango guno inshallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaym Babul Murur. قال المصنف رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن السلمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ده حديث عن أبي جهيم ابن الحارث ابن السلمة. عن أبي جهيم ابن الحارث ابن السمة الأنصاري رضي الله عنه. ويصحابه ومدينة أستولي أنصار يصحابه باتاسا أباب دمية النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. نبي atuyigiriza sallallahu alaihi wasallam, singa omuntu ayita mu maaso g'omuntu asaala amanya ezambi lyafuna, singa bakulagako obulazi ku zambi lyofuna, law ya'lamu almaru, singa amanya ayita mu maaso g'omuntu asaala obunene bw'ezambi, maadha alaihi min al-ithm. Al-ithm yani adh-dhanb, ne balikulagako, lakana alaihi an yaqifu 40, kyandibadde kimumalira okuyimirira n'alinda omuntu oyo okumala okusaala 40. Qala Abu Nadhir, omu ku basahaba ayitibwa Abu Nadhir yagaa nti simanyi oba bali bategeeza 40 sana, myaka 40,
oba shahar oba myezi 40 oba usbu oba weeks 40 oba naku 40 amakulu kyonna oba myaka 40 oba weeks 40 oba myezi singa bakulaga ku zambi lyofuna ng'oyise mu maaso g'omuntu asaala obunene bwalyo wanirinze oba ogenda kukumirawo myezi 40 oga nti kanyimirire wano myezi 40 naye nga syetantadde kuyingirira zambi eryo niye obuzibu buliwo situmanyi kyova olaba kiri ize kiri simple okuyita mu maaso g'omuntu asaala ng'okitegedde ti asaala n'okitwala simple n'oyitawo so nga kyakabenje zambi ddene nnyo lwaki omufuukira shaitan omubuzaabuza ebirowoozo omukyankalanya omujja ku layini omuntu ow'okukyankalanya amangu ye muntu ali mu ssala jjukira nti shaitan tiyagala ofune concentration mu ssala eba tekola eyagala ekutabule ebirowoozo ekulemese kati ate bwefuna agiyambako olwo ne gujja bagira olaba ne wati wali ayiseewo era ebirowoozo bibeera bidda muno bw'atunda bw'agula mu katale bw'awasa bw'ayogereza akawala keyalabye mu swala hatta ne beerabidde singa adde alina byanoonya nga yabeerabidde oluyingira esswala ng'ajjukira nti wedde esinzo kiri mu kafo bwe kati kale obwedda nkinoonya shaitan kati leka ate ne bimufuukira shaitan yakubiri shayatinu ljinni wal insi allah atugamba mu Quran shayatin ebintu ebikema abantu ne bibajja mu layini bibeera mu majinni oluusi mu bantu damu hadith رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه لكان أن يقف 40 خيرا له kyekyandissinza okuba ekirungi gyali okusinga okuyita mu maaso ga Asaala hadithi eno esoose mu mulyango guno eraga nti kibi nnyo era ofuna ezambi ddene singa kakutanda n'oyita mu maaso g'omuntu ng'ali mu ssala عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بين شيء يستره فأراد أحد أن يجتازه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. أصحاب مللا أيتبا أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان omukhuduri mubaduumizi bannabbi sallallahu alaihi wasallam ab'amagye saadi abi said al-khudri radiyallahu anhu atugamba abi said al-khudri amanya ge ag'obuzaale saad bun malik bun sinan basaadi bangi mu umma basaadi bawerako balinga bataano niye babiri bajeno tuna Saad ibn Abi Waqqas oyo Makka min as-sabiqina al-awwalin fi al-islam yomu kubasika okutula shahada 10 Saad ibn Abi Waqqas yakulira bonna basaadi bonna munene mukukunafu bamutanga Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu yalwala natuuka n'okulama Saad ibn Abi Waqqas aliko kisa yeewuunyisa mugaba emaali
era ba mirath mpajirwaga nnyo ebigabo bya Saadi mu hadithi eyo mugabe emmali y'omufu. Yali mugagga muvundu ng'alina akaana akawala kamu, obulwadde ne bumuteeka ku ttaka, n'alaba sayini zonna nti agenda, n'atumya mukama we sallallahu alaihi wasallam ajje amulamire. Nabbi n'ayita basahaba bakulu Abubakar, Umaru ne bamuwerekerako radiyallahu anhum jamia. Ne nabbi yatya ng'alaba ajjeeno aweddewo, nga boda yonna eyiisa, si muduumizi oli namige. Kati Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu n'alaba nga alina emmaali nnyingi, alina omwana omu, naga nti ya Rasulallah, ommanyi ndi dhu maal, ndi musajja wa sente, dhu maal, ate nina akawala kamu, emmaali eyo nakagenda gikolamu ki? Kankwate 70% njiwe umma, muwala wange asigaze 30%. Nabbi naga nti nedda, la. Namuga nti kale kambawe nisfu 50%, umma etwale 50%, muwala wange atwale 50%. Nabbi naga nti la. Namuga nti kale kambawe thuluthu, amakulu 30%, muwala wange atwale 70%. Nabbi namuga nti athuluthu wa thuluthu kathiri, kale tuwe 30%, naye nayo nyingi. Naye kyewuunyisa yawona, abali batuddawo bonna ne bamusooka emagombe. Yawona n'addawo n'aduumira n'amagye. Nabbi n'afa sallallahu alaihi wasallam. Abubakar n'akwatamu n'afa, Umaru n'akwatamu n'afa, Sumaani n'akwatamu n'afa, nga Saad ibn Abi Waqqas atemya bulungi, ate sigamba nti yalwala n'akomayo, kati yali awo ku ndiri nga mulwanyi era ng'aduumira. Era no kisa erimu ekyokuyiga. Oyinza okulaba munno ng'agenda, kumwe abatambula mwe mugenda, oga nti eri tekyali muntu, twatuuse ndumutunulako munnaffe teri muntu, ani agende osobola n'omumusookayo. Era tubirabyeko, ne mumubika, ne mumusiibula, ne mukola biki, ne munyumiza bannammwe ku muzikiti. Ffenna agenzeyo ne mulambula, naye saa yonna mulinde amawulire. Abamu ne bateekateeka ne ssente ezigenda eri Antonde okuwerekera mayiti, ne batusookayo. Saad ibn Abi Waqqas eyali alaama n'ekiramu kye Nabbi n'akijulira sallallahu alaihi wasallam, ne kiwandiikibwa ne muyirimu nakatukisomako, abaali batudde awo bamusookayo. Kati ba Saad ibn Abi Waqqas, Saad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, abo babiri, oyo Munamadina ye Saad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri gwe tulina wano mu hadith. Waliyo Saad ibn Ubada, oyo Munamadina, ne Saad ibn Ubada ne Saad ibn Muadh. Abo si bana, naye bonna baali bambala, baali babbeeyi. Saad ibn Muadh ne Saad ibn Ubada bayambako Nabbi sallallahu alaihi wasallam okugonza abantu b'e Madina. Baali ba clan leaders bombiriri, nga buli omu alina clan gy'akulembera. Ngenda basigira ekifaananyi, singa omuzungu ajja wano ng'alina kyagala okuyisaawo mu Buganda Kingdom, n'agenda ewa Ssaabasajja n'akigula n'akisiima, waliwo addayo okwogera? Ssaabasajja yakoze eki? Yasiimye. Bw'avaawo n'agenda ekyabazinga naye n'amumatiza n'akigula, nabo bagavuge nti akyakoba. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka mu Madiina n'akwata abaami abo babiri, Saad ibn Ubada ne Saad ibn Muadh, ne bagula mishoni ye ya la ilaha illallah. Balagira bulagizi kirani zaabwe. Basi nkugambye wano mu Buganda ngwera kuyisaawo ekintu kyonna, gwekwata oyo omwami kasita kisiima ga nti yasiimye, kati yenna agezaako kijemera, oyagala kujemera, tebamulaba mu kamuuyo, oyagala kutukola ki? Kati abantu abo Saad ibn Muadh, Saad ibn Ubada
radiyallahu anhuma bannamadina bombiriri bayambako nabbi sallallahu alaihi wasallama ku mission ye eyokusomesa la ilaha illallah kubanga ezo kirani bbiri yali azimaze nga bonna bali mugongo gwe kubanga abazikulira era amaze obakolaki obafuna kati abo basaadi bonna olina obamanya abavuuka bawula ba mipiira oyo wa kirabu gundi ava gindi afanagana namanya nowa kirabu gundi naye ate oli ye wegindi mu kirabu yegindi so alina ne red card 3 wale bavuuka boogera emipiira ngaebakuba yirimu yandibadde mufuti nga atankula emipiira eyo nogaa nti obwongo obwo bwonna amaanyi ago gonna ebiseera ebyo byonna singa badde abitadde mu irimu twandibadde tubona abo naffe yandibadde atuyamba okutuddiramu ebibuuzo byaffe kubanga omubuuza ekibuuzo kimu ku mupiira n'addamu nga 8 nebyotamubuuziza ne penalty ziyakakuba azimanyi ziyakuba ebweru nezebakwata nezanywa kati Saad ibn Abi Waqqas Saad ibn Sinan ibn Malik al-Khudri gwe tulina wano nga tuyigiriza hadithi eno yo hadithi eyokubiri mu babul murur bayina yaday al-musalli eraga nti ateekayo omukono eyalambye idha salla ahadukum bayina shay'in yasturu singa omumu asaala ng'alambye waakoma bayina shay'in yasturu nga taddeyo sitira fa arada ahadun an yajitazahu ne wabayo ayagala okusalawo yalambye territory ti okuva wano mpaka wano nkozesaawo ne wabayo ayagala okuyita mu territory ennambe falyadfa mutereyo omukono fa in aba singa omutereyo omukono n'asigala ng'akyajja falyuqatiluhu awo shariya kukiza omulwanyisa naye sookulwa okwekasuka engumi n'etteke okwongeramu amaanyi omulaga nti wano ogattako omukono ogwokubiri n'opushinga so si alqital olutalo lwennyini engumi ne zivaayo noli naye n'afunya nedda kubanga eba tikyali ssala falyadfa fa innama huwa shaitan nabbi n'awa n'ensonga lwaki akukkiriza omulwanyisa omulazi omukono nti nsaalirawo n'agaana n'asigala ng'ajja teekako ogwokubiri omuzzeeyo aba afuuse shaitan nga bwe twalabye nti shaitan min aljinni wal insi ebeera mu majinni ne mufe abantu kati oyo aba afuuse shaitan ey'omu bantu naye ekyo ekyokuteekayo omukono kiri kuyalambye ng'agenda okutandika okusaala kubanga nabbi atugambye sallallahu alaihi wasallam bayina shay'in yasturu ng'ataddeyo ekiraga waakoma era nabbi sallallahu alaihi wasallam ye teyasaalanga ssala nga talambye oba ya sunna oba ya farada hatta ne yabeeranga mu safaari nga bali mu ddungu tusoma nti thumma rukkizat lahu hanaza bamusimbiranga omuti mu ttaka ogulamba waakoma nti kati wano nsaalirawo neddungu olimanya ani agenda okujja kwita emaaso muliyo 2 3 naye nga ye teyasaalanga nga talina bulambe eddungu teri oba kibuga oba paaka saa yonna baliwo bakuyita mu maaso yalambanga sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi ezijja nti thumma rukkizat lahu hanaza tebamusimbira omuti mu ttaka ogulamba nti abagenda kusaalirawo sallallahu alaihi wasallam kati hadithi eno erimu ebyokuyiga 3 ekisookera ddala bw'obanga ogenda kusaala wekka lamba okuggyako abali mu salatul jamaa imaamu yalamba ate singa tusaala ne imaamu nga tuli mu kyererezi ye imaamu alina okuba ne sitira oba yidi oba tuli kufiirwa musalidde mu lujja mufune akantu konna akalambe wa imaamu abasigadde sitira ya imaamu etumalira kyabulabe nnyo okusala ne imaamu nga talina sitira imaamu yafune wadde ekifo kigazi kitya nga teri agenda bataataaganya imaamu afune sitira abasigadde eya imaamu emala ekyo kimwe buli otateekawo sitira oba osudde sunna era bw'otateekawo sitira
toteekayo mukono baleke bayitewo. Ate naawe bw'olaba nga munno asala tomuyita mu maaso wali talina sitira kubanga ogenda kufuna omusango. Ekyokubiri kye tuyiga mu hadith, singa omuntu omulaga sayini nti osaalirawo n'ayagala okuyitawo ng'olina sitira, oyongeramu ku maanyi agamulwanyisa. Bwetwali ebuwalabu eyo emabegakaawo nga tukyasoma, waliwo ekikondo ekyabaluka mu masigidi ku ssomero twali tusomera, siyinza kukyerabira. Kyali mabega omusigiti gwa yunivasite munene, naye nga ali mu Senego, twali tuli mu salatul asiri, n'ayimuka okujjuza. Ne wabaawo munnaffe mubeeru n'ajja n'amuyita mu maaso n'amuterayo omukono n'agukuba oluyiibwa ati n'agussa wansi ng'ayagala kuyitawo. Kati abaggwayo onaamukwata ekkanzu n'amusika n'amuzaayo eri. Naye Abasenegu bamanyi baba basajja bawanvu ddala, amaanyi ge yakozesa yalinga akuttawo akasefuliya n'okakasuka eri, n'agenda mu maaso n'eswala. Oli bwe yayimukayo n'amusanga ali ku sujuudu, n'amusimba tteke naye n'agwa eri, kati oli n'ava mu swala. Mu nsi ezifaanagana bwe zityo wabalukawo olutalo luba lwa kkala, buli avaayo adda ku kkala ye gy'ataasa. Oba ova Malawi tebikukwatako, buli mweru kuba. Naye twatandika okwekuba nga situmanyi naki kigenda maaso. Omuzikiti ne gufunda ne tugufulumamu ne tugenda ebweru. Kaakati nga wakava mu masigiri waliwo kulliya gye bali bazimbawo, nga kulliyatul hadith bali bagizimbira bulooka empya. Nga bumanyi sayiti ebaako matiriyo, mitayimbwa, mitititi, misumaali, bibulooka, mayinja, awo ne lusuka. Poliisi, yunivasite bane poliisi naye byetabamu nga tesobola. Ne baleeta eyo wabweru n'eremwa. Kyava ku level kwe kyakitandikira nga n'abali mu bisulo nga tebategedde, oba oli awo ne bakusanga oli muddugavu nga bakukuba bukubi. Ng'obuuza bano bankubira ki? Kumbe bo bava eri ku muzikiti wali oluki? Olutalo balinga enswera enkubeko. Ne poliisi eweeru nejja, poliisi yennyini ey'eggwanga n'eremwa. Ne bayita Red Top. Eyo Red Top bwe yajja buli kimu nekidda mu nteeko. Oba abasajja babaliisa nnumba oba kiki. Kasita baleeta abo. Okuba kusiba kutwala mu kkomera, okuba kusiba kutwala mu kkomera. Naye nga ne batubuuza mukubaganira ki? Situmanyi. Oluvannyuma bagenda okuddayo ku kamera naki ng'olutalo lwava kantu katono. Nga omanyi ziri ensi kamera zibaawo. Kyatandikiddewa. Paka ebaazuula nti kuyita mu maaso gakola ki? Gaasaala mwe mwava olutalo olwa kkala. Naye wano tubinyumiza mu budde bufunda. Abaali kwasire kati tuli mu isolatul isha. Kutulooza nti kati kembyogeddawo biwedde. Twatandikako asiri, Red Top byajja nga tugenda tumaze magaribi. Nga magaribi esaalika. Buli omu nga tusala ya lutalo, abagize bafunyawo, bafunye wali. Wonna omugwira ku mweru, oba sina muwarabu oba bwaba mwe mukube. Nabo kubanga nabo bagwa kuwa mwe bamukola ki? Niyo okubuuza ensonga nga just babul mururu bayina yadayil musalli. Era baba babiri ne babalondamu ne babasigaza, abalala ne bagenda nga babata, bafunye ebisago, ne bajjanjabwa. Olutalo lwa kkala lubi nnyo. Bali bateekawo emipiira egya kkala ne bagiwera nga tegusobola kuggwa. Ku yunivasite y'e Madiina bagamba nti mwe abaddugavu mulonde ya first class abasambi b'omupiira abalungi, nammwe abeeru mwerondemu mawanika magatte teguggwa. Paka omukulu wa yunivasite agamba nti kisiddamu kuwulira mupiira gwa kkala mwetabiike beeru baddugavu musambi, so si eno baddugavu eno bwe tufuna bakazulities bangi nga teguggwa. Abeeru tebakkiriza nti mubasinga, ng'omunayijeeriya agamba nti buno bukubaani buno nga tegusobola kuggwa. Tegwaggwako n'olunaku n'olumu paka ebaaguwera. Teri kuddayo kweronda nga bano baddugavu bokka bano beeru.
twagala tiimu ng'eri mixed, abeeru n'abaddugavu n'eno. Naye ebyo ebyokuwoza mbu eno baddugavu eno beeru ne bazijjawo. Nga ambulance mugenda okuzannya ambulance nga 5 nga ziri awo nga tegunnatandika ambulance ngezi, kubanga mu dakiika 5 ezisooka nga mulina abalwadde nga 3, ate ziri zagenze tezirinadda, ate waliwo omulala. Paka ebaatula olukiiko baganibagana nti tekijja kusoboka. Kakati eyo kissa negiraba n'agange nga yava mu kuyita mu maaso gaki ga Asaala, so nga obusiraamu tebukkiriza kuyita mu maaso ga muntu nga Asaala. Kakati wano waliwo embaga, omuntu agenda najja n'asanga waliwo Asaala, n'ateekawo akatambaala n'ayitawo ate n'akajjawo, oba essimu oba laputopu oba kiki. Kyo ate kibagana ky'oba okoze okutaataaganya Asaala, kubanga bw'osulawo essimu oba emmotoka eyo kandabe olwoba omugasiza. Bw'oteekawo laputopu agala kumanya kikaaki, akatambaala nga kaaguba, omuntu obuvunaanyizibwa aba n'akatambaala toteekawo, kubanga kikkirizibwa singa osanga omuntu ng'asaala nga teyataddewo bulambe n'omupimirako gwe, n'omupimirako singa oba tolina walala wakuyita, n'omupimirako, kubanga tayinza kusala kitundutundu kiwanvu mpaka eri. Naye buli oteekawo oba otaataaganya ye birowoozo bye. Era kyekimu n'okuba nga tuli mu layini mu ssala, ng'essala egenda mu maaso, ne wabawo ebintu bye biva mu nsawo ne biyiika awo, bijjeewo bitaataaganya, oba bitambuliso byo oba ndagamuntu. Obutonde bw'omwana Adamu ayagala okusomaasoma bamuzaala mwaka ki? Bulijjo ndabanga musinga obukulu, kumba nsinga. Kaadi zo zaawe simanyi nkola mu umeme, ayagala kumanya positi gy'oliko ne bwe ziba ssente, kubanga gw'oliraanye tumanyi ayinza okuba noonya 2,000 za kikomando, gwe gy'oyiwa 30 awo. Era asalaga nti ffe tufa njala, bano ssente balina bwezi tezenkanidde wano, oba bwe mmala esswala mu mutomere. Toteeka kantu konna mu maaso awo nga tusaala mu salaatul jamaa, kubanga akuliraanye omutaataaganya. Ate ye abamu bajja asooka kuteekawo ssimu ya bbeeyi n'agiteeka awo. Bw'obanga by'olina mu nsawo tebisobola kujyamu ng'osaala, funayo ekiveera, oteekewo ekiveera kya bbulaaka awo, oba kipepa baaga, bino ebyaffe bye tumanyi bipepa ebyo kaki oyo teeka omwoteeka. Naye kasita kubaako ebigambo ebiyinza okusomebwa, otonde bw'omwana Adamu ng'ali mu ssala, shayitaani emuba bubi nnyo nnyo, aluzinge focus ku ssala, adde ku biriraanye awo. Bwe ziba ssente ziyoolewo, zizze mu nsawo, ziyoolewo, funa w'oziteeka, okusinga okutaataaganya esswala ya munno ku kiyama gy'agikubanja. دم حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتاع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس muganda wa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, muba taata baabwe so si direct, kubanga Nabbi talina muganda we dali direct.
baganda be bonna babataata bato ba anko gundi ye bamuzaala yekka. Abdullah ibn Abbas y'omu ku basahaba bato atugamba atunyumiza lumu bali mu hijja ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bali Mina. Mina lusenyi kyalo ebimu ku byalo ebyebbeeyi mu sharia al-mashaa'ir al-muqaddasa ebifo mu mateeka ga sharia nga bigulumizibwa ke kaalo ke bayita Mina. Era bahaji gye bagumba okukola emikolo gya hijja gyonna. Emina musula eddala nnaku 6 dungu musula mu butenti wabwe abasuze wabweru awo ku lubalaza balaza ye Mina lwakuba ali staboni nnyo Mina okubula kungi wafaanagana. Lwe lusenyi lwe bayita Mina. Abanaakola hijja emikolo gya hijja bwe gituuka gye bagumba ebanga barracks gye musula ne mugenda mu lusenyi Arafa ne mukola emikolo gya Arafa ne muddayo Mina ne musulayo ne mugenda ne mukuba ebiwaji ne muddayo Mina ne musulayo ne mugenda ne mwetola Kaaba mugenda ne Safa ne Marwa ne muddayo Mina ne musula gye mugumba era kiri haramu butasulayo. Naye nga wooteri mwazisasula gye ziri mulimu baga zammwe naki abaagala kusula mu ddungu. Naye kati mirembe gino Mina baamukola at least naye ffe twagendayo mu 2000 Allahu akbar nga kikomando kyennyini. Naye kati waliyo tent kumpi ziringa maka mulimu nezi AC mulimu n'akafaliso kojjo luli nga twebaka wansi mu hijja zammwe zigenda kubaamu za kigagga mu nzibu. Mulimu n'obufaliso kuliko ne piro olite oyo Mina. Kati Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu atuletedde hadith eno hadith yeeraga nti sitira ya imaamu etumalira. Yayingira Mina Abdullah ibn Abbas ng'avuga himarun atan. Himaru ye donki endogoyi, atan ye nkazi. Himaru kikozesebwa ku ndogoyi yonna naye atan yebeera enkazi. Yajja avuga donki endogoyi enkyala n'alaba nga okwetooloola emabega eri abasaaze baali bangi nga tajja kusanga swala n'akrossinga mu layini wakati nga paakingi y'ensolo eri sayidi yeeri n'ayita mu layini. Naye bw'amala oziyitamu n'ajjuka nti okuyita mu maaso g'omuntu asaala sifudde nze. Ekyokubiri mpisemu na donki endogoyi. Jjukira nti endogoyi bimu ku bitta essala kwe kuyita mu maaso. Bwe yamalako n'ata donki egende efune ebyokulya eri muzinnaaze wali paakingi neyegatta ku ssala. Naye falamu yunkire alayya ahad. Essala bwe yaggwa teri yanyeega. Nali manyi bagenda kunnenya naye wakadi nahaztu al-ihtiram yani wakadi qarabtu al-bulugh. Yali atuuse emyaka ng'abuzeeyo katono okwerooterera. Wakati nahaztu al-ihtilam amakulu yali muto naye ng'anaatera okuyingira emyaka egy'ekikulu. Amakulu ng'amateeka ga sharia gatondesigana gatera omukwata kubanga omuntu otavunaana. Kati hadithi eraga nti sitira imaamu gy'ataddeyo fe abasigadde etumalira. Fe abasigadde ekola ki? Etumalira. Hatta tukimanyi nti omukyala bwakuyita mu maaso oddamu essala. Naye singa tuba mu salatul jamaa ate tetuddamu kubanga sitira ya imaamu ekola ki? Emala. Embwa bwe kuyita mu maaso wa fi ba'd riwaaya enzirugavu oddamu essala. Naye singa eyita nga tuli mu jamaa nga ateyise mu maaso ga imaamu tetuddamu. Bwetyo ne ndogoyi kubanga endogoyi yayitamu mu layini. Famararutu bayina ba'd as-safi nempita mu maaso ga layini emu kuziba layini ze baali basimbye. Kati ne kiba nti esitira ya imaamu kikulu. Naye singa oyo yayita mu maaso ga imaamu essala yonna twali tugiddamu. Oba omukyala n'ayita mu maaso ga imaamu essala yonna tugiddamu. Oba embwa enzirugavu. Lwaki ebintu ebyo bisatu bitta essala?
ekisooka embwa enzirugavu shaitan kama thabata anhu sallallahu alayhi wasallama annahu qala uqtulu alkalbu alaswad, embwa enzirugavu mugittenga fa innama huwa shaitan, kubanga sitaani. Lwaki embwa enzirugavu nabbi agiyita shaitan? Shaitan Allah yagitonda ngaesobola okwekyusa, naye bwe yekyusiza mu kifaananyi ky'embwa eba mu langi eyo eya black, kasita yekyusiza mu kifaananyi ky'embwa eba mu langi eyo eya black. Naye si buli mbwa enzirugavu nti shaitan, kubanga muyinza okubanga muwangala naye wa neighbor nga ya black, kubanga ekuma faamu ya neighbor mugimanyi ya black, naye lwoba ogigwikiriza oba olumu nabbi atugamba nti shaitan, kubanga amashaitan Allah yagakola nga gasobola okwekyusa. Marra muntu, oluusi nsolo, oluusi musota. Ate bamalayika n'abakola nga nabo basobola okwekyusa, naye bekyusiza mu kifaananyi eki binadamu, kubanga yewe ebbeeyi. Bo bamalayika tebakyukira mu musota, mugoonya, mu ngo. Bo bakyukira mu kifaananyi kya binadamu, kubanga kye kitonde ekisinga ki ebbeeyi. Ate ffe n'atukola nga tetukyuka, ife n'atukola nga tetukyuka kubanga ffe tuli bakitiibwa. Okwekyusakyusa si kirungi. Ate nogira mu kakapa ne babuuza aniyo nti haji gundi kyeyateye kapa. Ffe n'atukola nga tukola ki? Tetwekyusakyusa olw'ekitiibwa. Walaqad karramna bani adam, natonda omwana Adamu ne mukola nga wakitiibwa nnyo, ye teyekyusa. Bwe nga tebannabazaala wano mu 85-86, embaga yali wano, embaga yali wano 85-86, soma P1 Museveni alusi agira bamunoonya n'abayita kawonga kakapa. Kinana mwesatu ezinjogera binnawuliriranga anti awo nakati nti nga bajja nga bamunoonya naye nga kakapa ke basanze awo nga yabadde ki. Tumala kugenda kusoma negamba nti muntu akyuka abadde kabe nga yakulira emmwanda zonna ez'edduniya. Allah yamukola nga takola ki? Kyekitiibwa kye, kubanga okwekyusakyusa si kirungi. Then omukyala, lwaki batugana omukyala okuyita mu maaso gaffe nga tusaala? Obutonde bw'omwami yatondebwa ng'ayiika mangu ng'alabye omukyala. Ebirowoozo biyinza okugenda ku kitonde ekyo. Ekibuzo ne kijja ne ku maama wange, kati maama wange nga mutima gulagawa, ne muwala wange n'oweeka gwe nnina eka, byonna obusiraamu bwabisiba lumu nga wajja kubawo obugayaavu butya. Oyo ampiseeko tumuyita sisita kubanga gundi wa gundi yamuzaala nankani alayika sisita wange oyo. Ne basibawo lumu wajja kubawo okwekwasakwasa. Senga wakojja wegindi oli yazaala omuwala oyo muyinako oluganda. Byonna n'abisiba lumu. Anti binadamu omumanyi tataddeemu magezi asula atudde. Yabigasegasa n'amuyisa kati jjukira nti n'essola tetugyetaaga nnyo, ate essola mbadde njimaze ate gye njiddemu ng'amunoonyeza oluganda nga nti omuinako oluganda oyo anigoza mu dabo waaka. Tetulinayo ssola gye bayita dabo waaka, kubanga buli wosaala essola ne wabawo obuzibu n'ojyogiddamu ofuna essola ezi eba dabo waaka eyo. Obadde osaala n'ojjojjukira nti engoye temuli wuzu n'ogivaamu, eyo yennyini ofuna empeera. N'eri gy'ogenda okuddamu n'ofuna ki? Eyo eba dabo waaka. Tetulina kye bayita dabo waaka. Bwe ziba ssente ng'ogamba nti bampadde edda temunyongera. Tuyinza kugamba nti nsaagala kufuna ddabo, bampadde edda etaanu gyange temunyongera. Ani ayinza okyogera? Yeeyanza buki? Bweyanza. Ate yo himar, donki, najis, nkyafu, era teriibwa nnyama yaayo. Naam. فأرسلت الأتان ترتع. Ensolo n'enjita egenda efuna ebyokulya. Al-atan.
yalowooza nti eswala bw'eneggwa abagenda mumunenya gwe muvubuka jangu oyinza otya ovugira ensolo mu layini. Tebamunenya kubanga baali bamanyi nti ayise mu layini za mabega ezitakosebwa. Bwe tuba tusaala salatul jamaa, imaamu sitira ye tumalira, ffenna abasigadde ne batuyitamu tewali buzibu kubanga eya imaamu etumalira okuggyako ng'ayise mu maaso ga imaamu, awo ffenna tugiddamu. Naam, okuggyako ng'ayise mu maaso ga imaamu mu bino ebitta esswala bye twalabye ng'endogoyi n'embwa enzirugavu n'omukyala, ng'ayise mu maaso ga imaamu tuba tugiddamu. Ate ekitali ekyo, waba musajja munnaffe nga yayise mu maaso ga imaamu, ye yafuna omusango kubanga imaamu ye tebamuyitamu, abasigadde bonna solo bayitamu. Era kyolaba singa omuntu ajjukira nti talina wuzu ayita mu layini nga tusaala n'agenda kubanga sitira ya imaamu etumalira. Hatta mu riwaya ezimu nabbi sallallahu alaihi wasallam we bataafunanga sitira, khatta ekubangawo musitale wansi mu musenyi n'ekigere bw'ati n'alamba waakoma. Nabbi yalinga atamu okusaala nga tewali sitira. Kaakati wano nga tunaa kweyongerayo, biki bye tuyinza okukozesa nga sitira? Size. Nabbi yalagira sallallahu alaihi wasallam ekinaakozesebwa nga sitira kirina okuba ne size nga ya muakhiru rahmi. Muakhiru rahli ke katebe akabeera ku nsolo. Ensolo ezo oluusi tebagituulako live ku bode kubako akatebe kaayo, naye kabanga era entebe y'eggaali. Entebe y'eggaali yakulanga omuntu omunene ennyo n'akalenzi akatini bonna batula ku sayizi egi emu ebe bamala bulungi. Kajje ng'eryamidde ne bweriiti akatebe kasigala keeko. Kati naye ensolo bwefaanana, akatebe kayo tekaba kanene naye bonna bajja bakajaako, tebagitulako live. Kisoboka ogitulako live naye tekikubirizibwa ng'onoogivuga. Ate ensolo eyo tevugika bajjamaani. Golaba abasajja ku TV ng'agituddeko avuga ne bagamba nti ensolo yiiyo genda ku kaduuka kali ogule ekipa ya soda okomewo wano. Tosobola kubanga yo temanyi gy'olaga, tomanyi steeringi, tomanyi muliro na buleeki, byakusoma naye byonna biri kaguwaako, byonna weebiri awo. Bagamba nti genda ku dduuka liri ogule ekipa ya soda egi okomewo wano. Hisaanu yiiyo, hisaanu y'ensolo erinyibwako abantu, erina amannya mangi, mugwo mulimu hisaanu. Gamba nti yiiyo ovuga. Twali ne Seeka Kiti yamuyingiza eddungu emisinde oba yalinnya ku muliro oba kiki awulidde. Abaali bagimanyi ne bagiragira mu lulimi lwazo, n'esiba n'emukumyawo ng'etambula mpola mpola, naye yali eyingidde eddungu. Yakwegendereza ogitabanga ey'okusaaga naye tevuugiika kubanga erina omuliro, erina break, erina steeringi. N'omuliro bagupima nti kati speed njagala bweti, kati njagala bweti. Oyinza osimbulira mu 8. Yo nsolo ky'okigamba kyekola, bw'osimbulira mu 8 ng'etandika. Naye nkukakasa nti bw'osimbulira mu 8 wennyini awo tovaawo ggwe. Yeegenda bweti gwe n'ogwa. Kale ensolo tevugika. Kyolaba Nabbi yakwiza nnyo ziyiga sallallahu alaihi wasallam kubanga yo yennyini erina kyekyusa ku bwongo bwo n'omubiri gwo gwennyini, obeera physically fit noba mulamu bulungi. Naam. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ماما وأمين ومكوى ماما با عائشة بنت أبي بكر الصديق موالى أبو بكر الصديق رضي الله عنهما atenga mchala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuletedde ebimu ku bisobola okukola sitira. Ebimu ku bisobola okukola sitira n'omukyala we ow'ekasula ogikola kasitaba nga tamuvinga ali mu kifo kimu. N'omuntu asobola okukola sitira n'ensolo
ensolo esobola okukola sitira, omutayimbwa, ekisenge, n'omukyala kasitaba nga tayinyeenya ali mu kifo kimu, obuzibu buli kumuvinga. N'omuntu ayinza okuba munne atudde awo n'ojja omweyambisa nga sitirayo n'osalira mu mugongo gwe, obuzibu buli mu kumuvinga. Kati Aisha atugamba nti oluusi Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayagalanga okusalako ekiro. Banange tuli wano tukaaba ennaku, naye bw'osoma ku bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ojja kutegeera nti ffe tuli ba billionaires. Nabbi yayagalanga okusalako ekiro ng'akayumba kabwe kafunda, bwe basula wasalira. Bw'agenda ku sujuudu ng'omukyala alina okugyawo ebigere afune wassa omutwe. Ffe tukaba kyobwavu. Nga bw'oyagala okusala ogenda mu sitting room, ye ng'ani abisaddeyo. Nga wayagadde kusala olina garage, olina sitting room, olina dining room, waliyo simanyi ki, waliyo library, waliyo. Guest wing eriyo teri yasuzeeyo. Ne afdalul khalq sallallahu alaihi wasallam nga bw'ayagala okusalako ekiro, omukyala alina okugyawo ebigere afune wateeka omutwe. Jjukira ye bwe okusoma Qur'an ng'alwayo. Kyokka weewuunye walbuyuutu yawma idhin laysa fiha masabih, tebabanga namataala mu mayumba. Walbuyuutu yawma idhin laysa fiha masabih. Embeera yali yakinaku kusalira mu nzikiza sallallahu alaihi wasallam. Akafo bwe kati weewuunye yasalanga salatul layili ng'agisoma mu lwatu naye nga tatataaganya beebase, eddoboozi eri mu mala ye nga yaawe. Ng'omukyala yeebase awo awumudde ali mu tulo, so si nti twagala kwebakako ono asaala ekiro ate atuleekaanira. Ng'asoma aya ze wasangiza jahannama, n'asoma edduwa ezikuingiza mu jahannama, n'akaaba byakaabye, wasangiza ejjana n'asaba edduwa, naye nga yeebase awo tamuwulira. Tuli ffenna riwaya ezimu ziga nti yagaananga n'okukuma oluusi ettaala ajja ate ataganya beebase. Bali bagala kuwummula ku nze nina ebizibu byange. Ani alina ebizibu? Ani alina ebizibu? Sallallahu alaihi wasallam ng'abijja walina zambi kyoyo. Naye Aisha atulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasaalanga nga nze neebase mu maaso ge. Bwe yayagalanga okugenda ku sujuudu nga nsindika ebigere faqabadtuhu, n'embisikawo ne bivaawo. Bwe yaddangayo okusoma nga nze nkoowa nga nzira mu bigolola nga iri alwayo. Ekyokuyiga ekiri mu hadithi ekisookera ddala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah teyamuggulirawo dduniya eno nga ffe bwagitugguliddewo, naye teyatoma ye ate. Teyamuggulirawo dduniya, teyatoma. Ffe atugguliddewo edduniya tutoma. Bwavu bututta, bwavu butuli bubi. Gavumenti etulabiza ennaku, gavumenti etusiza obwavu. Kweza ennyumba mwe tusula eya Nabbi ogirabye sallallahu alaihi wasallam, ye bedroom, ye masjidi, ye library, ye kiki, ye fumbiro byonna. Ekyokuyi kye tuyiga mu hadith, omukyala wabanga ali mu kifo kimu owuwo talina buzibu ate kasitaba nga ali mu kifo kiki kimu, asobola okuba nga sitira. Kubanga Aisha mu kaseera ako yali sitira ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekira kye tuyigamu nti abanaasala salatul layiri talina kutaataaganya banne baali nabo mu nju. Haaji nga yeemuza okusala layiri buli omu azuukuka, samba ebidomola, amazzi galuwa? Ne bamanya nti Haaji ala kusala layiri, obwana bonna buzuukusiza, abakyala, abakozi. Si ffe twakutuma okukola amazambi jamaani. Tetukutuma okukola amazambi go, ffe tuleke tuwummule. Hatta salafu salihin bwe babanga ng'ajja kusalako ekiro yeebaka yeeteeseteese amazzi ge, omusaalo, wanafunye aleme kutaataaganya ba famire ye. Naye ssebo ettala zonna zitaddeko, buli lujja lugudde, ebidomola bisambye. Ali eri mu ddiiro naye asoma Kurani atuleekaanira, kyokka nga ne Kurani enfu. Olite empisa bw'obanga osazeewo okusalako kiro, totataaganya bakoze eki? Bawumuddeko. Okuggyako ng'olina mu lwe wakoze nabo program, tujja kuyimukako okusaala ekiro.
aho bakoneko baveeyo. Ekitali ekyo mukama mpola mpola wali salafu salihin basalanga layiri zitahajjudi zaabwe nga bwe bali nabo mu nju tebamanyi na kumanya. Naye wano abali mu nnyumba bonna abataataaganya ate ku mulimu n'abanyumiza embwa mwaziwulira ekiro nadde nzikusaba okusaala ekiro naye embwa nga ziboggula nnyo bakyadde kiki n'abatabadde we abanyumizaako yasadde ki embwa zadde nnyingi waliwo ne mooka eyaze naye paakinga ate neyeesimbula bambuuza wajja olidde otya nadde nsaala. Ebyo bibyo tobinyumya. Izo ibaada ziri wakati wo na Allahu tabaraka wa taala. Damu hadith Aisha muwala wa Abubakar Siddiq radhiyallahu anhuma chala wa Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Naam. Kuntu anamu baina yaday Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa rijlaya fi qiblatihi. Kuntu anamu baina yaday Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nebakanga maaso ga Nabbi amakulu ngali mu ssala wa rijlaya ng'ebigere byange fi qiblatihi jate eri ekibula wali amagulu. فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. غمزني nga nsindika amagulu faqabadtu ningasikawo amakulu afune wakola ki wavunama. wa idha qama basattuhuma bwe yayimiriranga okusoma ng'omuntu eyebase oluusi ayagala kwekyusa oluusi agolole ku magulu yalwangayo bwana Nabbi yasomanga bingi ye sallallahu alaihi wasallam nga alwayo okukomawo ono nga yebaka otulotwe n'alannama bwe yajjanga ku sujuudu n'amukoonako n'awulira n'agaweta Nabbi sallallahu alaihi wasallam afune wanaavunama nga bwe tulabye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah tiyabaggulirawo duniya naye yabaggulirawo akhira. Yo akhira baali bannaggagga mu kunoonya akhira ba billionaires. Fatuguliddewo duniya tutoma ya akhira ebyo byo twabivaako ebya akhira naye duniya gituguliddewo naye tutoma. Babanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam asinga ebitonde byonna mu duniya muno ne mu ggulu bamalayika Jibril bonna bafukamiza sallallahu alaihi wasallam awo ge makamu yayasula. Obanga otuse Madina n'otunira masjidi ye sallallahu fenna tutwalewo ya Rabbi eyo masjidi weetudde takalye masjidi weetudde takalye bal bakyagaziya masjidi tebamalangayo takalye negye buli eno gy'olengera emitayimbwa kikomera gye kiyita ly'ettaka lya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagula kyalo tebyali bya umma house musuule musende musuule musonde musuule musonde yagulawo bwogo yagulawo bwomu so nange kakati tulinawo bweziti mwongere tulinawo bweziti muleete yagulawo bwogo ku sente ze sallallahu alaihi wasallam n'atugulira omuzikiti gwa umma headquarter yaffe n'amala n'ateekako amaka ge n'omuzikiti gwe bwe yayongerangayo omukyalo omulala nga yongerako amaka amalala bwe yayongerangayo omukyalo omulala nga bongerako amaka amalala era amaka ga Aisha gali gasookera ddala ku masjid ne kuddako aga Sauda ne kuddako aga Umusalama bwe yayongerangayo omukyala nga bongera ki kubanga ettaka lirye bwe yamala n'atugulira limbo era weeri ya umma yabigula ku sente ze era singa ogenda n'ofiira eyo bakuteeka mu limbo gye yakugulira sallallahu alaihi wasallam weeri Madina bagiyita al-Baqi' al-Gharqadi yatandika okuziikibwamu ku mulembe ogwo nakati bakyaziika nakyo kyalo kiramba kiri awo yagula ebyalo ebyo yalinako n'abatuuze nga tabagaana mwe mulunde eŋŋamiya mutuule mwebake ttaka lyange nze ŋŋampi yagula ekyalo nga kuliko nabaki naye wano olwaleero oli oggula ettaka nga kuliko abatuuze abajjawo nassawo ebisolo ate abajjawo bubi nnyo namundu mmere yonna n'agitematema n'agobawo abantu n'atekako ente binadamu bannange ente singa binadamu ebbeeyi
yibwa mulugula ekitundu ekyo kyaliko abaki abatuuze naga nti wali buzibu mwebake abalunde engamiya balunde nakati ekifo kye kikyaliwo tekikwatwa kuba nubanziba ttaka biki ekyo toyinza kyemalikirako mura butaggwayo olwakubba ttaka lya nabbi sallallahu alaihi wasallam bankyankalanya byapa awo tewakyankalanyizibwa yino kyankalanya ebirala sallallahu twaliko mu bifo ebyo kubanga buli otuka mu bifo ebyo irimu eva mu theory nedda mu practicals. Naam. Ennyumba ebiseera ebyo temwabanga misubbaawa. Masabih kikozesebwa nga bategeeza ettaala. Masabih kikozesebwa oluusi bategeeza munyenye. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Eggulu ly'oku nsi naliwonda ne munyenye agiyise misubbaawa. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Egimu ku mirimu gy'emmunyenye kyakwewunda ky'eggulu lime kubeera ddaala ekiro. Wajaalnaha rujuman lishayatin. Omulimu ogwokubiri n'agutubuulira emmunyenye zigukola waawo rujuman kuzzaayo shayatin ezigenda waggulu ekyo. Awo mu suratul mulk yatulaga emirimu ebiri egy'emmunyenye. Masabih misubbaawa makulu butaala. Ono olabanga obutaala naye ogwo oguntu gunene ogwo gwolaba emmunyenye emu ekiro eggulu libe nga likola ki kuliko obuntuntu nekulabika bubi nnyo era rujuma lishayatin. Ate omulimu omulala emmunyenye zirina emirimu esatu awo wabinnajimi hum yahtadun. Omulimu ogwokusatu abantu kutambulirako abatambulanga ekiro mu malungu. Eddungu kintu si kintu kyakusaaga nga temuli luguudo lwa kolasi. Ye lwaki ogenda mu ddungu? Singa bajjawo oluguudo olugenda e Masaka olwo ne balugirawo ddala bagaa nti tuyingire ekibira tugenda Masaka mutuukayo kati temanyi gye mudda. Oyinza n'okumaliriza nga gye wavudde ate gyozze. Kati abatambulanga mu ddungu mu budde obw'ekiro batambuliranga ku munyenye babanga baziramba eno yeginti eno yeginti. Ne mu mayanja nga tewannajja bino bya campus batambuliranga mu munyenye. Kati emunyenye zirina emirimu esatu awo tozita za kusaaga. Egimu ku kisookerwako kyakwewunda kyaki inna nujuma khuliqna zinatan lissama nga Ibn Qahtani watugamba fi nuniyati kyakwewunda kyaggulu. Naam. Barakallahu fik barakallahu fik jazakallahu khair. Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Imaamu nyingi mu swala nesanga imaamu ng'aliku tahiyatu esembayo yamanga ngisanze oba nga sigisanze. Nabbi agamba sallallahu alayhi wa sallama man adraka raka faqad adraka as-sala. Bw'osangako eraaka emu ku swala eyo oba osanze essala. Singa osanga eraaka emu amakulu nga imaamu tannava ku maviivi kubanga eraaka ebalibwa nti ogisanze nga imaamu tannaga nti samia allahu liman hamida. Kasita imaamu agaa samia allahu liman hamida batusanze eraaka. Kati anaasanga esswala eyajjama singa agwikiriza imaamu ku raaka esembayo nga tannava ku maviivi oba nga ali ku al-Fatiha oba tannagenda ku maviivi oba yaba asanze eraaka. Hatta n'ejjuma singa oyingira mu masigiri ku lunaku lw'ejjuma ng'ejjuma ebali mu gisaala naye nga imaamu tannava ku maviivi ku raaka ey'okubiri oba osanze ejjuma kimanyi raaka emu ne zifuuka raaka bbiri. Naye bw'ava ku maviivi ku raaka ey'okubiri nti samia allahu liman hamida gwe n'olyoka otwegattako oba ojja salamu dhuhur kubanga tusanze ejjuma. Wallahu a'lam. Imam wano wetuli nakasero waliwo abakyala abasomera wano kati
bakuyita mu maaso oba oddamu esswala okuggyako ng'ayise mu maaso nga waliwo sitira ng'ayise ebbali wa sitira eri embwa enzirugavu bw'eyita ebbali wa sitira eri oba endogoyi neyita ebbali wa sitira eri toddamu naye kasita ayita mu teritole eno oba oddamu olaba bakugamba maama woddemu ate ng'oleeta bannakasero waliwo yagamba sheekhe nti n'omukyalo owange eweeka lwaki wampita mu maaso esswala simulinaako obuzibu ti oba kubanga tomulinaako obuzibu singa waali awo ekyamukukimisa ewaabwe n'omuleeta wano lwakuba omuyinako buki naam nedda okugjako ebifaananyi ng'ejjinja ate ng'oli wekka oba ekifaananyi ky'ennyumba oba emmotoka naye ebifaananyi ebirimu omwoyo nga bimuvinga ng'empologoma ensolo muntu ebinyonyi kiri haramu ate wadde kuliko ebigambo mu mugongo obozi ate musalatul jama naye tubigaana bigenda tutawanya banna abakulebwa emabega ani nabamu bagula essaati nga kuliko ebigambo nga tamanyi nakye bitegeeza ye nayambala bwambasi nalabako omuntu nga tuli madiini eyo nga alina t-shirt kuliko ekigambo I love Jesus naye nga tuli masiri ya nabbi sallallahu alaihi wasallam I love Jesus ne bajja ne bamubuuza bino byoyambadde obimanyi nti nze essaati yandabikira bulungi naye nkigula bwe bamugamba yajambulamu bamugamba byebitegeeza najambula gamba nti kambeererewo bwakiri sinza kuddamu kujamba kubanga eddiini gyasoma ndala nekiri kitegeeza biki bweba tumanyi kubisoma obanga waliwo language barrier sooka obuze banno nti wayi bino bitegeeza ki so sigwe kugula buguzi saati kuliko ebigambo tumanyi kye bitegeeza ebimu biwaana bamataazi babali abajulizi baabwe nga bibawaana abafiirira church missionary society gwe ng'ogula bwekibanga esswala ya jamaa nasangako n'omulenzi nga yambadde essaati kuliko ekigambo Allah mu mugongo nga kiri mu Luwarabu namusanga mu Javas nemuyita nemubuuza ekigambo ekiri ku ssaati okimanyi nembuuza oba ogenda emmanju ogijjamu ti ate nga nzijjamu yaki nemugaa kuliko ekigambo nti Allah yali ssaati myufu t-shirt nemugaa nti bwobanga osobola ogenda buli wofuniramu ekyetaaga ogenda emmanju ojambula awo gisigaze ekitali kyo genda ogitimbe mu ddiiro lyebeeraawo oba mu motokayo toddamu kujambala naye alhamdulillah yantegeera nenziramu nemusanga tulina eddalasa ebusya nanzijukizanga nsimujukira nanga nti essaati eri gye nali nyambadde n'ogingobya siddangamu kujambala nengamba alhamdulillah yategeera ye yalowooza kigambo kya Luwarabu oba yalowooza kiki naam ye omusajja takosa swala ya mukyala omusajja yafuna ezzambi ly'okusala mu maaso ga Asaala olw'ensonga nti bo abakyala Allah yabatonda nga okwegomba kwabwe kukeerewa ate okwaffe kwa lutemye lwa liiso kuddukira ku sipiri y'amasannyalaze omwami okwegomba omukyala atemye alwawo ate omukyala okwegomba omwami ye yeetaagamu akaseera olw'ensonga nti ebiyungo ebireeta okuba nga byegombebwa eby'omwami si byangu byakutuukako kulaba ate ey'omukyala kyonna ekiyungo ekimuliko kisobola okuleetera omwami n'akola ki n'amwegomba okuva wano okutuuka ku kulokotawa wali omwami ayinza okwegomba abakyala 8 omwami ka distance ako kafunda asobola okuba nga yeegombye abakyala 8 ate y'omukyala asobola okutuukawo nga yeegombyeyo omu oba nga tewali kati bo okwegomba kwabwe kuli slow ye nno nga beegombamu ekifigeeta kutali wadde amagulu gali nga nkonyogo naye duniya eno Allah atonda ffe abaami kibola si kirungi kwambala mpale nyimpi n'ojja mu banno omusanga nga yambadde empale nyimpi n'oga yarabbi kino ki kye tuliko n'osaasira omwana wa bende gwe yatwala gw'ayina eka
kubanga ffe situefaako kulya buli kino nja kigaba abavubuka bato. Ekitundu ekirina okuba nga kyekinene ku mubiri gwo obulamu bwo bwonna kyekitundu kino ekyobutuuliro kyokka, tokkirizanga ekirala kyonna okiyitako, kwe kubeera healthy inshallah. Era yenkola ya salafu salihin. Ekitundu ekirina okuba nga kyekinene ku mubiri gwo kibeera eki kyokozesa okutuula full stop. Ebirala bwe bigezaako kukiyisa lwanagana nabyo bikomewo. Oyo aba asobola okukola obulungi ibaada zonna. Bwe ngamba zonna abakulu bategedde. Obwa nasali budoozi za swala zokka nakugenda mukola hijja. Kyekirina okuba nga kyekinene, ebirala birina okuba nga bitono ku ekyo. Kwe kubeera ng'oli mulamu bulungi, oli physically fit, ne ibaada zonna mu layini za ibaada nga bwe zijja osobola ozitereeza. Kati ye omwami okuyita mu maaso g'omukyala ng'omukyala asaala afuna zambi ya kumuyitamu, naye ye omukyala tadda mu ssala, ye agenda mu maaso n'essala. Ekisembayo obusiraamu bukkiriza omukyala okuyunga ku bukowekowe. babuyungako nabwo kozi obukowekowe bwe buli ku liiso oba waggulu buno, bino bye bisige. Ekisooka mbadde sikiwulirangako nti babuyungako nabwo, sikiwulirangako. Gye kiri kyo bulunga kikyanoonya mamika beauty kyekoze abakyala ki simanyi namula yakyo, mbadde sikiwulirangako. Manyi bisige ebyo biri haramu okusalako n'okumwako. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Tujja kunoonya ennamula ye bukowekowe inshallah wiiki ejja. Assalamu alaikum.